mulala omuto ennyo alina emyaka 8 ali mu P5 naye bw'atyo wakikola ekintu wakikuba ate nga muyiiya nnyo. She's a composer of herself. Abali temuwakana. Njagala kuyita katini nnyo mu timetable oba kalenda eyakoleddwa ministry ey'ebyenjigiriza ey'abaana bagenda okuddayo bakandide Njita mukapalo katini nnyo kubanga bagambye nti omuzadde weteeketeeke n'omusomesa ate wamu naawe omwana. Bagambye nti ng'ennaku z'omwezi 8 omwezi ogwa Juni omwaka 2020 ku Monday lwe basuubira abaana okuresuminga ba candidates okuddayo ku masomero era nga taamu egenda koma ng'ennaku z'omwezi 11 omwezi ogwa September omwaka 2020 bagenda n'okusomera ennaku 13 weeks 13 n'ekitundu oba n'ennaku 5 ate bamale bakole ki badde waka. Holiday yaabwe egenda kutandika ng'ennaku z'omwezi 12 September gweko nga 27 September bagenda kumula ennaku 23 zokka. So nga te third term egenda kutandika ng'ennaku z'omwezi 28 era nalwo lwa Monday omwezi gwa September omwaka 2020 era nga bagenda koma Friday nga naku z'omwezi 18 omwezi ogwa December guyite Ntenvu omwaka guno 2020 era nga third term bagenda gisomera weeks 12 zokka. Holiday etandike nga 28 September. N'olwekyo term yonna omwaka gwonna up to the end of your exams bagenda soma weeks 25 so nga ate holiday gye balina ya nnaku 58. N'olwekyo omwana weteeketeeke bulungi agenda okusoma agenda okukola ebibuuzo ekintu ekyo kireme kuyitako oba kiteme kugwako buge. Bagamba nti the timetable provided for candidates are for finalists oba final classes zokka. Ne bagamba schools and institutions are advised to begin receiving students on Monday 5th June 2020 and Sunday 7th June 2020. Ne bagamba that lessons begin in earnest on Monday 8th June. Ne bagamba birala kisijja biyitamu olwakadde kubanga njagala kuwumulamu katini ate oluvannyuma nkomewo naye nga sinnawumula abaana abagenda okugenda mu bibuuzo abagenda okutandika okusoma aba finalist abaana abagenda okumaliza universities ne classes endala ezigenda okumaliza ebibuuzo byabwe okugenda mu mwaka omulala oba okugenda ku level eddako. Tubagaliza era ngenda bakubira kana akayimba ka success yensonga lwaki nabateereddemu n'aka holiday kubanga ho yeyammwe erabika ewedde. Tubagaliza munnange ebibuuzo mba mutusobikola ebirungi tumanyi nti mugenda kuyita temwekomoma olw'okuba mbadde ne COVID-19 mbadde temusoma. No, we dedicate you this song. It is from COVID-19 coronavirus. Twatandikidde eri mu kayimba ka St. Francis nga bagamba nti omuzadde oba omuzadde bwebityo ebirabise omukulu Maxwell nebaza mwanyina Nkuma Moses angambye yali okasana luwero atuninze. Thank you so much. Tumirako ne muwala wange bamita Nakibuuka Shiba ndozagenda kuba muyimbi nkutumiddeko mukwano okuweereza akayimba ka St. Peters SS awo ebbombo kalule. Njagala kulaba abasabye obuyimba wano mundabe benkubirayo obuyimba. Onagambye hello baby I'm Tasha from Machindia. Drop me Chicho from St. Peters ndoza tekakoze bubi. Okay kwagala nnyo webale kunjagala sweet. Onagambye thanks for your program. Drop me Keweri Midday by Clever's Origin Chitintale goes to all youth. Mukwano Clever's Origin nabawadde success. Ndoza narote lukoze vya Onagambye I like you so much for your good working wanted song. Oh, but with Viola, Zirine Viola. Okay, Gambe hi Brisson, it's me Sharon Case. Drop me, know me by Felista. Onagambye thanks for the show. Please drop me Ochikubye by St. Peters Bombo Kalule Bananga ba St. Peters. Onagambye babywa.com. It's me Nisha from Busi. I want a song from Fresh Kid. I love you so much. Onagambye I'm Daphne Tundi from Deva. Kindly drop me any song from Budo SS. Onagambye hi baby what.com A5 and kindly requesting you please repeat for me that timetable. Okay. Timetable ngenda kubanga jikudira mu masao timetable ya masomero aba finalist. Okay ngenda jidam. Onagambye Becky mwebale kutuweereza na yefe abe Busabala TV nga yagaana okutereera programu
ndowooza tebagirina. Oli ku mukutu ki mukwano tukubulire ennamba kwesangibwa bwebanga yagana okukwata wooli oluusi naye busabala kumpi nnyo abasinga bagirina. Tereza muka eriyo ono agambye nze Semwezi Yusufu omwana omugagga kikubye Triple me oluyimba chicho of St. Peter's. Okay. Unagambia, hi Becky, thanks for the show. I would love to send my greetings to all the Susie dancers. Unagambia, hello Becky, thanks for the show. Please drop me Uganda by St. Bali Kudembe Chisoga. Producer nonyeza ku Uganda St. Bali Kudembe Chisoga. Unagambia, drop me any song tayogedde erinnya lyayo kanjogereyo n'abantu babiri basatu ate tubenga tugenda. Hello. Okay, mukwano bwokuba essimu nakugambye nti omwana sooka omulage nti kwoli. Onagambye kansoke njogereko nono. Hello. Wanji? Kendeza TV baby. Okay, mukwano. Chira katoli wa kuogera. Onagambye, give me a song from Lugoba SS. Onagambye, hi baby, please play me Auntie Kale by Spice Diana. Nedda mukwano Auntie Kale tetumukuba wano. Hello. 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 Wanju nyabo. Hello. Jendi. Bakuyitani baby. Kale owadde omwana naye omwana yetamanyi nti ayiseemu. Onagambye, I'm Umaru from Chiyindi, drop me bibaawo by Eddie Kenzo please. Eno si yaba bibaawo mwaba mutya. Hello. Hello. Wanji mami mpa baby. Njagala baby newe munazijjako. Onagambye, thanks for the show, for the program. I'm Moshen kindly requesting you drop me any song. Ndoza ya Felista. Onagambye, hi dear, me Mariam from Salama, please send me a song by St. Mary's College Lugazi. Okay, katulunonye olimba lwa St. Mary's College au Lugazi. Hello. Wanji. Kala kayimba omuzade tondeka. Kasomero ki? Homeland. Ka Homeland. Yes. Bakaita omuzade tondeka ka Homeland. Yes. Kale mukwano kankanonye. Osomerawa? Yes. Osomerawa? Leo and Joy. Okay, kale mukwano mami mugambe. Yes. Tino mutumidde nnyo baby.com amaga. Kale osomera Kampala. Mwana tali ku byakyalo tasemba nakyo. Anyway, tushagenda maaso kadabo ba producer wange ayinayo wana akayimba kubumu kubwe basabye ampeyo kamu ate mbenga nkomawo. Tovaawo ku ABS TV program baby.com. Kyagenda maaso. I love you so much. Nkomawo kuyozayoza abazadde. Producer tugende. Omuzadde teri amusinga ate abansabye akayimba ka St. Bali Kudembe n'abawadde mwako ndowooza tekabakoze bubi. Njagala kuddamu katini ku timetable wano abajimbuzizza. Bagambye nti basuubira singa bibanga bitereddemu nga bwe bakyagala ng'ennaku z'omwezi June omwezi ogw'omunaana abaana lwe basuubira okutandika okusoma. Ate ng'ennaku bawummule ku Friday nga 11 abakuba musooke mulinde bawummule ku Friday nga 11 September 2022 ate bagenda kusomera weeks 13 n'ekitundu. Holiday jatandika nga 12 September paka ng'ennaku z'omwezi 27 September ate baddeyo baresuminge third term ng'ennaku z'omwezi 28 September paka nga 18 December. Holiday wegendo koma ndoze ebizo bijja kuba bikoleddwa by 28th November. Bwe basuubira okuba naye bagambye nti eno timetable yaba finalists bokka ne ba candidates. N'olwekyo abalala temusuubira. So twebuuza banange next year tewabeereyo ba candidates kuba ba P6 tebasomye. Anyway, byonna government enaba ebitugamba. Njagala kulaba katini nnyo na ngamba kinga ali bubi abuyana yaka. Anyway, nebaza mwenna ababaddeko abaliko abakyekuumiddeko. Okay, ngamba mukwano wangi
Kumikutu jafe Facebook page bajita ABS TV Kawala. You can even join us on YouTube channel. It is also ABS TV ABS TV YouTube channel yafe. We also have a website. You can follow us from there. It is www.abstv.com. Yeyo naje mikutu jawo sobola tusanga. Very soon tugenda kuja ne Twitter. Noresha mkwano tovao. You can follow us on ABS TV Kawala program kadogo kamu yeddako bibako. Teka kadako so that kaku informing anti baby.com atandise. Kadako bo kateka ko ne kamera active kaku informing anti kadongo kam atandise. Ne programs endala nyingi nga bwe tubanazo. Na Korencha Sunday omusubayiga agenda kubako live nga program egenda maso amuno musumba jengo. Norecha ababaddeko nga mtuagala nga mtukulisa ngenda kubanga mbalekera obuyimba. Bunonga producer anabalonze wamaso na yenga abana mweteketeke abagenda okusoma mweteketeke n'abazadde twagala okuyoza abazadde babebi abazze. Thank you so much bechoza ni beki yazadde akana ne Juliana for bwana utetu byagala nnyo nenga ngenda basi uli ana onako lero nkoze ne Angel Angelita Angelina Angel kazi ne Angel ne Gloria ne Atalas baby.com ne mbeda okubanga kutisako program tisinkana ram kaga lujja sawa 5 paka mkaga. I love you so much. I love my babies. Bye bye. Mwah!